Olwaleero Palamenti y'e12 oyinza okugamba nti etandise emirimu gyayo mu butongole. Ababaka abakiika mu Palamenti eno batandise n'olutuulo olw'okulonda agenda okubeera sipiika waayo ssaako n'omumyuka we. Amateeka nga bwe gakirambika, Palamenti etandika terina mukubiriza waayo era ng'omulimu guno gukolebwa Ssaabalamuzi w'eggwanga era ng'olwaleero Flavian Zeiga y'abadde mu mitambo gy'olutuula lwaleero olubaddeko n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Of Uganda. Ssaabalamuzi asoose kusaba ababaka okusemba amannya g'abantu be baagala babeere basipiika ba Palamenti y'e12. Obutali kumala budde bwonna, abadde amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo yaleese erinnya lya Jacob Maxons Oboth nga sipiika wa Palamenti ku lw'ekibiina ki NRM era n'asembebwa abadde minisita w'ebyobulimi Frank Tumwebaze. Ate omubaka wa Katika North House Hassan Kirumira yaleese erinnya lya Paul Mwiru okuvuganya ku kifo kya sipiika wa Palamenti ku lwa NUP ng'asembeddwa omubaka omukyalo w'ekibuga ky'Ejjinja Sarah Lwasansula. Era ku kifo kya sipiika wa Palamenti Norbert Mao erinnya lye lireeteddwa Peter Okot omubaka wa Ttooki. Era nga guno guwedde, ababaka batandikiddewo okulonda buli omu gw'abadde awagira mu lwokaano luno olubaddemu abantu 3. Kyokka wano we basomedde n'erinnya ly'abadde sipiika wa Palamenti y'e11 Anita Among, kyokka ng'ono talabiseeko wadde ng'ate bba Moses Magogo yalonze sipiika addako. Oluvannyuma Ssaabalamuzi wa Uganda alangiridde ng'okulonda bwe kukomekerezeddwa nga Jacob Oboth afunye obululu 41 owa NRM, Paul Mwiru wa NUP afunye obululu 6 ate Norbert Mao muna DP afunye obululu 15. Bw'atyo Oboth akubye ekirayiro ekimukakasa ku buvunaanyizibwa bwa sipiika wa Palamenti y'e12 bwe bamutisse. Ono abadde awerekeddwako eyali sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga, abadde Ssaabaminisita Robin Nabbanja n'abalala. And that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Era wano omukulembeze w'eggwanga akwasiza Oboth omugo gwa sipiika, engabo oba coat of arms, bendera y'eggwanga, ssemateeka w'eggwanga, amateeka agalungamya Palamenti nga kw'otadde n'ebyambalo bya sipiika. Ng'akkalidde mu ntebe ye ya sipiika Jacob Oboth obubaka bwe eri abantu abakuŋŋaanye okubaawo ng'alondebwa okubadde n'omukulembeze w'eggwanga. Ono asoose kwebaza Katonda olw'ekkula ly'atuuseeko olwaleero era ng'agamba nti bubadde budde bwokka y'okutuuka wano. Asiimye mukama we President Museveni olw'okumulaba ng'omuntu ow'enjawulo okuva lwe yayingira Palamenti mu 2011. For a boy who grew up in a rural village called Muafu in Toro district, who hustled to attain better education and today, right now, stands before you as the Speaker of the 12th Parliament, it could only be by divine grace. Abulidde ababaka nti n'abo abatamulonze agenda kubeera sipiika waabwe, kyokka n'asima ekisinde kya PLU wadde nga si kya byabufuzi. God has spoken to Uganda through you all, through the national chairperson of NRM, through the NRM SEC, through the NRM Parliamentary Caucus, and through this Parliament. To those who may not have voted for me, I will be your speaker too. Ono agamba nti kifo kya sipiika si ngule wabula buweereza. The speaker's chair is not a throne. It is a servant's post. My role now is to come before you to ensure that working together, the voices of the over 48 million Ugandans who send us here are heard, protected and respected. Asuubiza Palamenti etagenda kubeeramu bulyake era nga ne Palamenti egenda kuwa embalirira yaayo. I pledge a corruption-free Parliament. Under my leadership, we will cultivate a culture of absolute integrity and zero tolerance to corruption. Ategeezezza nti bannamawulire si balabe ba Palamenti era ng'asuubiza okuggulawo enzigi za Palamenti eri ab'amawulire. When we close our doors to the media, a negative perception is generated. If we are clean and doing a good job, why hide? I will encourage a professional and robust relationship with the press at all times in order to bridge the gap between the House and our people. Ono asabye ababaka okutambulira ku bigambo bye okuzzaawo ekitiibwa kya Palamenti ekibadde kisebengeredde.
Oluvannyuma Oboth akulembeddemu okulondesa amyuka ku kifo kya Speaker wa Parliament, kino nga kibaddeko abantu okuli Thomas Tayebwa owa NRM okuva e Ruhinda North, Sarah Aguti omubaka omukyalo wa Dokolo okuva mu UPC ne Asnas Nyakato omubaka omukyalo w'ekibuga ky'e Hoima owa PFF. Tayebwa owa NRM alangiriddwa ng'omuwanguzi era nga yiddiza ekifo ky'amyuka Speaker wa Parliament bw'afunye obululu 457, olwo n'addirirwa Asnas Nyakato afunye obululu 45 ate owa UPC Sarah Aguti afunye obululu 14. Tayebwa bw'atyo naye akubye ebirayiro by'amyuka Speaker mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga era n'akwasibwa ebintu ebimu ebyemuwa obuyinza ng'amyuka Speaker. Ono ebigambo bye bitambulidde ku bigambo bya Museveni nti obukulembeze butegeeza buweereza eri abantu. You have often reminded us that leadership is about service to the people, not service to oneself. That principle remains our enduring call as legislators to legislate, to oversee and represent the people of Uganda, with the people of Uganda always at the center of whatever we do. Ono naye asimye abakulembeze b'ekisinde ki PLU olw'okumuwandako eddusu. Do not take your support for granted. You have given me a second chance. And to my other beloved family of the Patriotic League of Uganda and our dear chairman, General Muhoozi Kainerugaba, I will forever be indebted for you stood strongly by my side. Tayebwa yeeyamye okukolera wamu ne Speaker wa Parliament Oboth era ng'amanyi bulungi Parliament nawa weetagisa okutereeza sako n'okukolagana n'oludda oluvuganya okulwanyisa nawankokeera w'obwavu obuluma bannayuganda. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.